Sadduke 2023 Nyora. Hey, oliutia. Hey, bade nafuira bidde. Oli bulungi. Hey. Kano kapanse. Asto. Yebaliso. Enyuma nyonga ina gonji mawofe. Atogenda okulaba mabati gokekereza mabati ekinene 10 8 kati wantutusa ku madirisa kati amatofali gatandise okwesa naye ekirungi gajja kukolerera tegali gafu gajja tukolera emirimu tukyayina emirimu mingi tukyayina toilet toilet egendawo egende wali anyway eno waliyo kitchen tetusobola gisayi eyina genda wali tukyayina toilet tukyayina ekikomera n'omukyala alina okusiba ekikomera magana ennyumba tebeera mukyangala abantu kibagambe abantu kibagambe omanyi tebannakimanya ennaku zino omusono oguliko bagiyita open kitchen bantu tebakyagala biyungu eno emboozi ebeera etambula ngeno mukola ki nestowaye bantu kibagambe kati omusingi wansi gwatutte seminti ensawa 20 eno project gyolabangayo yakatwala ensawo za seminti meka 6 oli kompera nze mbibagambe kati roughly waggulu eyinza kumala ensawo meka ku block wakayeka kugenda nga 10 ate emitayimbwa ina sinzira boba osaze ebisenge pini nga waipero 25 ku beam zoka tuna ne column eza shade ntayimba nga 6 okay jine zigira ziti ka shade sometimes nga tubale roughly ensawo zigimala enyumba y'ebisenge 3 n'amadiira 2 nga bwe gali ne kitchen ne store eriko shade 2 eriko ebinaabiro 2 enyumba eno nga servant project wet mugiwa period ki okujiga nti wall plate wiki 2 kwa bano nzenda batugenda ne 2 kutaziweza speed nene mirimo mingi era nkibagamba nnyo nti ngonakwesa servant beera ne material abeere waawo bo bajje bakole bakuvire servant eyina mu mbeera yazimba okomeko ku madirisa noonye endala bwe bajja okukola bazze kukola singa mulimu mulungi etutte amatoffaali wansi 15,000 wano waggulu tugibalire 2,000 ku 2,500 twakozesezza gayinkinya ya siringi 1,700 ya siringi 1,700 yinkinya ekirala ki yalese sino tracker y'omusenyu emu ensawo za seminti agambye tubale 7 paka ku wall plate oyina kyobuuza ekirala mina kyembadde mugamba enkula y'ebiyungu nze ndaba abantu bangi baga nti ekiyungu njagala ng'okizibye yes bajja kikuzibira naye ogwo omulembe gwaggwayo era omuntu bw'ajja mu nnyumba amanya nti ono kyeyazimbye akimanyi oba takola ki takimanyi abantu tebakyagala biyungu mpozi kye batera okukola bakuwa ka half ne kakola nga osavingira bano abanywamu otwenge twaffe tuginesi bateekawo olucupa eringa omukyala afumba bwamunyumiza olunaku bwe lutambudde naye tebakyawanika bati nti ate simanyi naawe oteekawo omulyango ge wabeera open ng'ono ali nayogerezeganya bulungi n'ali mu kiyongo ennyumba eno
abadde muganda Bwetugamba ensonga lwaki tetutta matoffaali mangi era kyekiri nti singa tebaddeeko madirisa mangi yandimazeewo amatoffaali go n'25,000 kubanga ennyumba ey'ebisenge ebisatu ebinene omanyi ne sayizi y'ebisenge ematalinga ennyumba y'ebisenge ebisatu gibalira amatoffaali ga 99,25 ng'ebisenge ebisulwamu bisatu n'amadiira ameka 2 n'ebinaabiro 2 n'akasitoowa ne shade 2 gibalira amatoffaali 25,000 bwe gataggwawo agasigaddewo matono kiba kikuyambye. Naye eno lwaki tegenda gamalawo nti eriko amadirisa mangi. Ennyumba eriko amadirisa enyuma eweesa n'ekitiibwa eba ne layiti emala enyuma okudizayininga naye kenyini ogiraba. Ate n'ennyumba eno lwaki nti erimu obungodiira bungi shades nyingi. Abantu batya nnyo shade ne baagala okusereka ekibox naye ekibox tekinyuma. Ennyumba yandibadde nga bw'otuuka emabega erina weekavinga era n'ogiranga wano ekavinze n'ogiranga neegizeemu kati n'olengera akasolya nga ne bwekabeera mu drone olaba akasolya akakola ki akeeyagaza. Kati gana amatoffaali aganaasigalawo oba 10 nga 4 oba 3 omanya nti afunye watandikira okusiba ki okusiba ekikomera kubanga kati bwe gabaawo ogenda okulaba nga seba akakomerawo maaso era sebo tugamba sava nti bwemaliza ntemuvaawo sooka ofuneyo ku busente bwa seminti omusenyu weeguli sooka ofuneyo kaki ekiba kibulawo sooka ofuneyo obusente bwa seminti obusente bw'amatoffaali 13,000 ag'owansi gano mu musingi amatoffaali gaffe weegali ofuneyo ne kaaliba baleke nga akakomera wali bakasibye ng'okubulako gate noge nti ndi wa bbeeyi nnyine wange akakayimba okamanyi alina bwa ndi wa bbeeyi nnyine wange tuli ku operation 2023-2024 operation tujja abaana mizigo toweza myaka 30 ng'abaana okyabakuumidde muzigo nomata ozimbyewa. Eno tuli mu mpigi ndowooza olaba mpigi kyaliko lengera mpigi abatamanyi mpigi ojja mubalaga era nkibagamba nti mu mwaka gwa 2023-2024 omuntu ataagule poloti mu mpigi wandibadde egyesonya kasita Kampala Mpigi Express Highway enagwa nga toguze poloti mu mpigi weetege kugigula ku bbeeyi yemu n'ey'ennansana gano ge mazima ndowooza olaba mpigi obufuutiiko obuliwo oli ayinza okulooza lino si mpigi mu ttawuni tuli mpigi boza oli awulira mpigi boza nombuuza wazimba nti mpangisa kaleerwe nti okumpi wuwo naye muganda wange mulina speed project eri yabbanga watandikidde watandika mmadi katonafe zirinya ennaku 4 naye ne tiimu nnene nze tewali kintu kinnuma kwata ssente zange nenziwa omuntu anzimbire nensangako fundi omu oba bafundi 2 ne poto omu atwaliriza obudde n'akakiika kati esawe n'omusanga ali kasigala. Njagala kampuni ejyezimba ennyumba yange egiveeko manye nti noonyaza amabaati. Twakikola omwami w'egundi w'emayuge yali ateekateeka okunoonyeza amabaati ne tumugamba nti wolo plate ewedde nti eki tewedde neyeesika bwe tuva wano tulagawa Katende. Oyo omugiwadde ebbanga ki? Eyo ntono wiiki emu. Amaanyi g'omugabi eyo bayita servant. Namba y'essimu kweri osobola kubanga oli serious client osobola okwogera nabo. Namba y'essimu ya servant kweri ku screen osobola okwogerezeganya nabo bajja kuddamu bulungi bajja kulungamya bw'obanga olina kye weetaaga. Abantu bangi nga balina obuzibu nga tayagalira ddala na boosi gwazimbira abeere ku site. Servant kyenjimanyiiko osobola n'okulemwa okuzimba ekizimbe ekyo singa tolina muntu wo gw'osindika ku site. Baagala nnyo bazimbe ng'omuntu wo waali. Ne bwe kiba kugula material servant eyagala nnyo waakiri n'ekulungamya bulungamya n'ekulaga w'onaabigula naye nga si yeggulidde material. Ne weegulira material gw'ogwabwe baagala leba. Ogwabwe gwa leba. Bino ebya material oba omuguzeewa ne obanga omubatumi baagala nnyo batambule n'omuntu wo. Kitegeeza nti sente ze bakusabye ate kano kabadde abantu kabagambe. Abantu bangi abazimbi akuwa quotation mutono n'akuwa material nga munene nga yakimanya ajja kufunira muki kubanga abantu abasinga nga tanatunuulira sente za material asooka kutunulira leba bansabye mmeka
olinaga nti ojja kuleeta obukadde bubi, ojja kuleeta obukadde busatu, ojja kuleeta akakadde kamu, naye ng'akimanyi nti ate ku matiriyo waayinako obukadde bumeka 5. Kati awo we wali ensonga. N'olwekyo tukkiriza nti buli client asobola okwegulira matiriyo singa afuna okuluŋŋamizibwa, to the extent nti servant yeesobola noga nti oyo mukubire eyo ow'omusenyu mulamuziganye gwazaanagamba agukuleetere. Servant ye eri mu buweereza naye ng'omulimu mulungi, gweyagaza. Era kati nze ndaba nga tusigadde kusereka. Era ezaaleba yawaddeko deposit mu mpendyeko tannaba azitegeke nga bukyali leero Lwakuna, enkya Lwakutaano ku Lwomukaaga twagala sente. Kasajja akalabye tetwagala kirala, twagala ki? Giza sakani fasi kaniwenze kulia muntadde Sedduke 2023 Nyola.